cautions yasoka n'ateekayo n'agamba is coming to Africa oba tweet ina bwe yali yegamba naye ng'agamba agenda kujja mu Africa akolemu show naye tamanyi why exactly wayina okgenda. Abaana ana Uganda tebamuweerawo erinnya bamuweerawo erinnya ly'Oluganda ne bamugamba jangu wano. I think maybe to go to him abadde but it has been a long while kati naddamu n'atweeting I think that was yesterday n'agamba tujja jukira ino oluyimba no it's a very good song naye Azawi ko album ya Azawi empya so Azawi must be excited okubeera nga naye bebanga liseewo kuva cautions wabadde wano liseewo it's been so many years yeah kale so bw'abanga atweetinze kati that means 224 ya nebizibu yabayimbi be Uganda abatalinayo bagenda kukola aleka tugaseemu abazungu sawa ya kuchuzinga your shows wisely ndezange nazichuzinga dasawa nakuddamu kuba watayika kani kuliko Rema Rema alitanaballanga but kuliko Jazmine I mean she's my girl she's hustle Jazmine yimba nze no la Jazmine tenalabyeko akwanda bibangamba naye ng'obirese ekisoka Jazmine sazo nayo yalina limbo luliko kakati Jazmine ayinza okubanga talina mukisa mu manager naye asofuna manager asomu managing okuva kati at least for the show right yes Jazmine nogonda nga no maya kati moti mbala show yes yeah omanyi so za Serena nze chovola sidda kudda ku mbozi ya ategese ku Serena newa Serena buli omu asotegeka Serena by the way as long as ina social capital kakati Jazmine bwafuna omuntu asobola mubalira obulungi weewo okugenda ani gwe tugenda okulumba ng'oli hard working osobola okuliriba table Serena ogikola actually no bulangu bwe tuboteekayo very fast one month was it bagundi agenda muleeta akayaga tuyingiza mwaka tunamulade tubeere mu nkuuka tujja kubeera bize lwaki talinze mwaka gujja ninabeera mu nkuuka ya Bitex fena Bitex yatugenda tubeere mu nkuuka ninako bona sigenda kwongera kwa akasente kan kuliko Jazmine no kusaba kuliko ne ba Bitex nayingirako omwaka mu ndongwe nengumalako ngendongo evuga nga buli kintu kikubanga ndongo so nayenga shows zo mwetegeke sawa ya kuchuzinga but next year buli muyimbi yenna Jazmine ye maiden concert ye mugende muwagire ata ina n'oluyimba I think the Jazmine are deserving ekyo kye twakolera Nwaji yes are deserving ekyo twakolera Nwaji omuntu abadde wayimbye mwajja mumuwe omuntu are deserving ekyo kye twakubazanya nnyo ekyo Zen Becky ndakuba muzanyo gwamusuka nena yakirizavinga abaddewo n'atwala obudde bwe ko fada ngamba Carol Nantongo but Carol azza juzi wano nga Jazmine bakubadda no Carol ayimbye naye mega hit ya Carol y'amaanyi zoliwa mega y'amaanyi nga bugenda border ku border kati other songs are just good katika tukyasolo mwongera omwaka kyasobola mwongera omwaka naye naye akoze bulungi kubantu ayo kubayimbi abatutukona ku level ya Kalo nga bakoze concert zibeera nnungi neka tugamba abayimbi nga badde wao n'abikola nga takola concert kati lwasazeewo okutima tugamba katugende tumuwagire so kale